ku kintu kya Fik Gaza. Yes, Fik Gaza. The luckiest moment yesobola okugera ku Fik Gaza. Thank God yasobola okuva mu nguli n'addayo bambi mu kampu ye asobola okubeera ya mukwano gwe ya Allen Skin, who happens to have had a very rough time yesterday ng'aliga nga Morales ezabadde busoga eyo. According to report ezifulumye zikulaga mbu bambi obulamu bwe yatambuzizza n'embeera eyabaddewo bamaliriza bamukubye mu bintu ebyobufuzi nga bobimanyi Morales bamuteseko injury naye tusobola okuba nga tukulisa Fik Gaza for having actually final okusobola okubeera nga atuuse n'asobola okuba nga akoze eki azze ewuwe asobodde okudda mu bantu be family ye n'ab'eŋŋanda ne tusaasira ne Allen Skin okubeera nga yatuuse mu bizibu ebyo. Let's hope that tetujja kudda mu violence mu bintu by'ebyobufuzi bino bisobola okuba nga biriidinga ku ekyo. Kati nga sinabagenda wala njagala nasi okubeera nga last week twasobola okubeera nga we had the return of Jose Chameleone. Chameleone twawulidde wakomyewo bambi webale kudda nga tusuubira oli mu process ewona era ffe abasinga obungi bakritiki tuli kuwatchinga yo steps tutunuulira wabaze n'okola statement ennungi n'ogamba wayi tokyanywa mwenge tokyanywa bitamiiza ffe tulina underdogs ziri kutunuulira embeera obulamu bwe bw'obutambuza katusuubire okuwumula ojja kuwumula olekera okubeera mu bbaala all through because you said you need to rest. Olina okubeera nga mu butuufu bwennyini ebyokunywa ebisinguka otekyabikolako olina okubeera nga otambuza obulamu bwo nga bwanjawulo tutunuulira twagala kwebaza Katonda mbu asobodde okuba nga feeza esooka ey'okurecover ogenda ogitambuza kiba kitegeeza discipline esinga obungi ku Chameleone erina okubeera nga engeri gye yeeyisaamu eri etya since wavudde ku byokunywa ebitamiiza kati onywa mazzi na juice katusuubire n'okuwumula ojja kuwumula ekimala ojja kugezaako okwewakinga understand wagambye mbu oli ready okubanga oddayo wasobola okubeera nga bakukolako review in May tukusabire osobola okubeera nga you comply as doctors say kirungi wategedde mbu naye Nakasero wali osobola okuwonerayo bino bino bagamba Nakasero yali teremeddwa okutreatinga musajja oyo Nakasero yali ready okutreatinga omusajja oyo mu mbeera yonna era kyovula bwe yakyogedde n'agamba Nakasero hospital yo yali ready ebintu byonna bye baakola byebimu era byasanga muki gye yagenda kyo kitegeeza that omuntu yenna yamutwala yali ayagala kuyisaawo bibye ensino kibagamba omuntu yamutwala kiba kitegeeza yamwesibako mbwayagala mugenda mujjanja era ekirungi wamaze n'oyogera n'ogamba gavumenti yesasudde bills tubyogera bwana basinga obwine mulookoza tujjonkera abantu omanyena nenjogera n'ebintu nabyogera ne bagamba gavumenti yeri kusasula bills ze ez'obulwadde treatment zonna gavumenti yeri bikola simanyi bujjanjabi oli yayambako kusula busuzi na kumuteekako kufuna butaala eyamutwala yayagala butaala kumanyika kusobola kuwefuula mbu simanyi ye sibathayiza ayamba nnyo abantu asobola okusaasira abantu ndowooza we yayita okitegera so bwe tuwulira nga kituufu Chameleone yazze ne yeebaza gavumenti ya Museveni yeebaza President Museveni yafutinga bills zonna ezo zonna yazisasudde so tetwagala tuteeke credibility mutandike giteeka ku oli yatambuza ye yali ayagala kufunirako obufunzi yali anoonya amasannyalaze wanaagajja yes Fred Zinko ogamba otya yali anoonya amasannyalaze wanaagajja wanaagafunira era yagafunira kati galiwa yatwala omulwadde kati galiwa twalabye abamu batandise okweyogeza abagira simanya omisinga biki tolina byomisinga kati tandika okwetereza ng'omuntu weekolemu emirimu onyonyole bannayuganda obabuulire ebintu byokola otubuulire gundi byonna ebitambula e Uganda otubuulire investment zotese e Uganda projects zogamba President Museveni bainvesta boolese tandika okudiringa ku ekyo kituleetere Uganda tutegeere mbu byoyo byokola tugenda kulabisa wano abantu abasinga obungi abatandise okubeera nga mweteeka mu mbeera esobola okubeera nga just because mwagala relevance okitegeera naye nga mu byonna omuyimbi yeebale kudda yeebale kubeera nga afuna recovery yeebale kweteekako discipline gyayogedde kati fe ogwaffe gojja kubeerawo nga tujja kubeerawo nga tutunuulira okitegeera twagala kutunuulira ebigenda mu maaso omanyi bwe ngenda nenjogera ebintu wano mugenda abasinga obungi olw'okuba mulinamu embeera eri ey'okubeera nga bamu temumanyi mulowooza times Kibedi bw'aba ayogera ebintu olw'okuba munnaaye oli tamwetaaga nnyo tamwagala ayogera bintu biryagende sinze nabagamba omuntu eyatwala omulwadde yayagala kuyisaawo bibye talina kye yakola ky'amaanyi yayagala just kwesasuza tiketi kweteeka ku bifaananyi kweteeka mu paparazi balowooze mbu ye w'amaanyi nnyo era n'okwebeera mbu okusuza zinabuuza dda ne mbagamba omuyimbi yalimenti kubeera nga bw'aba avudde Uganda atwalibbwa yalimenti kutuukira mu gundi yonna A&B wekiba tewaliwo ssente oba batwale mu hoteeri abeereyo nga wakolera saavisi zonna ez'okubeera nga bamukolako kyovula yagenda bakeyateeka n'olw'okuba munnaaye
kati oli yayagadde bwagazi just because ngabo omanyi ngabo atanso okwetekako oyagala audience ayagala kufuna abambi ekisa ky'abana Uganda bagambe munnaye nga kibinnyo webale nnyo kubeera ku kino webale kuddukira ku kino twakwebazizza webale kusasula tiketi n'okubeera ng'omuyimbi waffe wamukwasaganyako kubanga nakyo tukikuweerako credit saagala gyogere bintu basandika ogamba Kibedi ye lwakuba munnaye omuntu oli tamwagala bwate bayogedde naye ffe tusobola okwebaza webale kubeera nga bambi watwala omuyimbi n'omulabirira n'omusobola okubeera ng'omugulidde ku ngoye naye twegala kwebaza gavumenti ya Museveni okusobola okubeera nga yasasula bills ezo era yebale kubeera nga yamuteekako embeera yonna nayesobola okuba nga avudde yali cleared era ng'akyali ku routine ze asobola zitambuza ekyo tukimuweera credit gavumenti ya Museveni tugiwebaza okusobola kuba nga yahandling omuyimbi n'emukwaza era webale kudda wano nga tukulaba ng'oli mu good health ffe kye tusaba byonna bye wayogedde nga kwegamba ebintu ebikwatagana n'ebyokunywa ebikaawo bivuddeko ekyo tugenda kuba nga tukiwookinga naye okukyakala ennyo ekiro nakutwetaaga nga restructure by the way omuyimbi restructure management bino ebyokubeera n'abasajja abataasoma bano simanyi bano abasajja b'emasaka bano abompika nakasajja akampi akabeera naawe ne katambula naawe akanyuka omwenga akasirwala sikanyuka omwenga naye akasirwala obusirwazi nga kanoonyeza bakazi abalina ssente basajja simanyi kamanage kanaleero bakateeka mu management kamanaging abayimbi oba abayimbi kiwe kamanaging ako ke kavuddeko obuzibu kapigimyako restructure management funa abantu abali international funa abantu abali exposed recruit people who can really understand it, keep your brand high kubanga okusinzira bwe wagenda omuyimbi wagenda question yali emu wali towumula ng'okunywa kuyitiridde simanyi enzymes zebagambye zibadde acting ezo zonna enzyme effects zobadde ogamba pancreas okubeera nga enzymes zo zibadde teziboosting amere kiviira mu bintu bingi nnyo ebyokunywa ebyobutawumula kamala nga bwe wabyogedde kituufu kye wayogedde kati ffe tugambe kiri ekintu kimu restructure management funa management empya genda otandika okubeera ng'ofuna abantu abali profession batandika yes music wo Uganda emuwulidde East Africa emuwulidde kati twagala kutandika kubeera nga retiring nga legend otandika okutuleetera ebirabo tutandika okuwulira nga bakunominate nze mu Afrima tutandika okuwulira ng'ogenze mu BET bakunominate those are the things byensuubira legend kyosobola okubeera ng'ostrivinga nga bazanyi b'omupiira bazanya mu clubs bw'oba ku kyalo winning the cups ezemba kugamba genda mu European Cup oleete medals ebyo bintu bye twagala okuwulira so ebyo bw'oba obiwulidde si mu bubi bw'onaaba ofunye manager omutuufu anaakutambuliza obulungi restructuring n'emikwano tandika okubeera nga weetekako discipline we are very sure that legend ng'omuyimbi ojja kusobola otusiibula lege ndala eyo ebeere ng'ejjukirwako ng'egamba wafuna award bweti mu Afrima wagifuna otandika okufuna awards eziri mu South Africa zebagaba ez'enjawulo eza BET Africa otandika okuba ebyo ebintu tandika okujja tugambe yes now artist waffe bana Uganda at the end of the day blessings zizze n'afuna emidaali egyo agireese ekyo kyokka kye tusiiba tukaabira entale nga bana Uganda